Tuli mu kulya Katonga ajjula. Kye twayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Ab'e Masaka gye muli, Bannabuddu gye muli, bulijjo twakyagala dda. Ekya Buddu okwekutula ku Uganda yammwe, anti nga mutufuga bubi, anti nga mutuyisa bubi, anti nga temutwagala, ng'emmere yaffe amatooke mugadondola, ng'ente zaffe ennyama mutudondola, n'amata gaffe mugadondola. Kati y'essaawa amata munyweko ag'ewalala, kati y'essaawa amatooke mulyeko ag'ewalala, eno nno y'essaawa n'ennyama mulyeko ey'ewalala. Bannamasaka, Bannabuddu, kati ffe tuliko, tuli mu nsi yaffe, kati tuli mu Buddu Republika. Tulina kufuna omukulembeze waffe atukulembera nga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ewammwe gye bafugisa omudumu gw'emmundu ewa Museveni tuvuddeyo. Kati mwenna abali eyo nga mwagala okulaba ku Uganda empya, mwanguwe ekintu kitandikidde Masaka. Ffe ewaffe twakimaze dda, twekutudde dda ku ki-Uganda kyammwe. Anti kino ky'olaba si lwali, si kinnya kya ttooyi, wabula lwe luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka luguddemu. Namutikwa w'enkuba afuudde mba ensangi zino. Katonga ajjudde n'abooga, n'asala ekkubo n'efuuka nnyanja. Kati oluvannyuma lw'okufuuka ennyanja, ekkubo linywedde amazzi, n'emmotoka ezibadde ziyitako nga ziwagaanya ez'e Masaka okulaba nti zituuka, ekkubo lyongedde okunafuwa. Tubadde tuli awo misana gaaka, ng'ekkubo teryetemyemu, teriguddeemu, ng'amazzi tegatutte koolaasi, ng'ekinnya tekisigadde nga bw'okiraba naawe. N'olwekyo ne kirangirirwa lwatu misana gaaka nti Masaka yeekutudde ku Uganda. Kino kibadde kirooto kyaffe ebbanga ddene nti twakoowa okufugibwa obumbula. Laba kye twayagaliza embazzi, Mukama aleese kibuyaga n'asuula. Tetulina musaayi gwe tuyiye, tetulina muntu gwe tukubye luyi, wabula Mukama akitukoledde naturally. Bannabuddu ne twekutula ku gavumenti kya Museveni ekibadde kitulabya obumbula. Kati tugenda kunywa amata gaffe gatubugaane, tugenda kulya ettooke lyaffe litubukale, tugenda kulya ekijanjaalo kyaffe tugejje ettama. Owange ggwe tugenda kunyumirwa eyo mmwe amata gye munaagagulira ekikopo omutwalo, anti ng'abadde abajuna ababa ku mata tetukyabawa, gye munaagulira ettooke emitwalo 5 nga nti ababadde bagaleeta tetukyagaleeta. Eyo mu Uganda yammwe mugenda kufa omuliro. Kino omukulembeze Kyagulanyi Bobi Wine kyayita nti mujja kiwulira. Bulijjo mutuvuma ffe ab'e Masaka, bulijjo mutuvuma ffe Bannabuddu, mbu tulina amaalo, mbu tubeeragirako, mbu tubeewaanirako, mbu ffe tuyimirizzaawo gavumenti ya Museveni, nga mulowooza tubalimba. Kati mugenda kugwa ekigo. Gavumenti yammwe egenda kugwa mu nnaku ntono nnyo, kuba ekisooka mugenda kufa enjala. Ffe tubadde tubaleetera amatooke n'emmere ebadde eva Masaka, kati tetukyagireeta. Tugenda kuwulira emirambo egiziikibwa nga gifudde enjala. Mugenda kufa obumbula nga nti tebukyanywa kututa. Ate amata munaagajjawa nga ebbeeyi erinnye, ekikopo ekibadde ku 2,000 kati nga kituuse ku 3,000. Ate mugenda kugajjawa. Ffe tubadde tubajuna, tubisazizzaamu ebyo. Naturally Mukama akitukoledde.
ene waffe twesobola okugeenywera era n'amala ne tupaakinga ne tutwalako eyo mu nsi z'ebweru ng'e Kampala. Tujja galeeteranga mu nnyonyi ate gajja kubaga oda. N'olwekyo ffe tetukyawunyikamu, tetukyazannyika, tetukyayisibwamu maaso. Eno bannamasaka okuva e Masaka okujja eyo mu Uganda yammwe osooka kusaza visa era okujja e Masaka nga muva eyo musooka kusaba visa. Tulinayo eyo embassy yaffe eyo Kampala eyo mu kigavumenti kyammwe. Mulina kusooka kugenda ku embassy ya Buddu ne musaba visa oba tubakkiriza okujja eno oba nedda. Bwe muweebwa visa ng'olwo mulyoka mujja. Atafunye visa eno totawaana kujja. Ate eno e Masaka e Buddu tetugaba butuuze. Eno tewali green card. Tuli bangi naffe tetubeetaaga nnyo. Mujja tuleetera ebizibu byammwe, mujja tuleetera ennaku yammwe. Tulinga abali mu by'okusaaga naye bya ddala. Masaka Kampala oluguudo lusaliddwako. Namuttikwa w'enkuba afuude emba. Omugga Katonga gubooze era kibadde kino kitutte ennaku 32 ng'ekkubo lijjudde amazzi ng'oyinza okugamba nnyanja nga toyawula kinnya na kkubo anti nga gadduka emisinde mingi. Tubadde tuli awo olwaleero emisana mwali agembye emisana munnange Mukama n'asumulula oluguudo ne luyiikamu lwonna era kyekituli ekyo ky'olaba. Kati gwe abadde ayina bizinensi zo ng'ozikolera Masaka Kampala eno gye bayita feriya, kino kye bayita okusemba. Gwe abadde agenda okuziikibwa e Masaka ogira olindako bayiira bakutereka e Kampala. Mmwe abadde balina eŋŋendo ez'enjawulo anti kati buli kimu kikomye. Wabula kyempulidde ekirangiriddwa ekitongole nti bwe yayagala okugenda e Masaka kozesa Butambala Mpigi Road ogenda ogguka e Ssembabule atodde Bukomansimbi wuuyo Masaka. Kati agenda e Lukaya simanyi. Awo w'ogenda okumanyira nti Mukama w'amaanyi ate talya mandaazi. Oba kati mugenda kutambulira nsimbi mmeka? Wamma ffe kati eno bannamasaka tuli mitala w'amayanja. Ffe bannamasaka kati tuli eno. Eno gye tuli eno kati gye bayita e Busama. Ffe kati ffe basama ab'e Masaka tuli eno munnange ku Kyeyooba. Eno ewaffe waliyo sama ne winta. Ewammwe biri bitya? Kambasiibule nti mweraba naye si birungi. Oluguudo lwaffe olw'e Masaka luguddemu. Entambula zo zisanyalalidde ddala. Olugendo lunene okuyita e Butambala ogende e Ssembabule okomewo e Bukomansimbi odde e Masaka ogende Mbalala. Olugendo lunene naye bwe kityo bwe kiri. Mukama alina by'aleeta. Nze ndabanga kano akabonero Mukama alina ky'alanga nti gavumenti ya Museveni egenda ggwa. Nkiddamu gavumenti ya Musaba egenda ggwa. Bino ebintu ebibadde tebibangawo bwe bitandika okubaawo biba birina kye biranga. Wano Museveni waali wamulemye, Kabaka ye yamuyisaawo. Kati emisambwa minyiivu gizeemu okwawula. Gigamba tukukooye gwe lindirira ekijja. Gwe amaaso gateeke ku lutimbe. Entalo zaffe Mukama agenda zitulwanira. Twalangirira nti okutandika nga 8 Ogwokutaano waliwo okwekalakaasa okw'eddembe era okwekalakaasa kuno kugenda kutambula paka nga Museveni tumugye mu ntebe. Olwaleero 11 eggulo zaabadde 10 luli zaali 9. Twatandika nga 8 nga 9
amazzi ne gasalako ekkubo lino, nga 10 ne geeyongera ebyentambula ne biyimirizibwa, nga 11 kati tewakyali asala. Bwe nkugamba nti Mukama ali mu tulwanira ffe bannayuganda ng'owakana, kuno kwe kwekalakaasa okw'eddembe, era ne Mukama ajjeeyo naye atulwanireko. Gwerinda ogenda kuba oli wano bakugambe nti n'olw'ejjinja lukutuse, ogenda kuba oli wano bakugambe n'oludda eggulu lukutuse, ogenda kuba oli wano bakugambe nti n'olw'ebutambala lukutuse, ojja kuba oli wano bakugambe nti n'olw'e Fort Portal lukutuse. Ekyo kijja kuba kitegeeza Museveni asigadde wakati mu kazinga nga Mukama amusazeeko emikono gyonna. Awo tugenda kumenya mu jjenje ekkalu nga tewali ajja muyamba, tewali magye gagenda kuva Masaka, tewali magye gagenda kuva Mbalala, tewali magye gagenda kuva waggulu wa Mbale wa Barracks zonna tugenda kuba tuzisazeeko nga tezirina we ziyita okujja e Kampala. Awo tulyoke tufutize obunno bu Barracks bwonna bw'alina mu kibuga Kampala tubukube wali, ate olyoke owulire bwe zitokota nga tulumba okuggyayo bu Barracks obwesudde obuli emitala w'amayanja. Sibabbirako, sibasunirako, sibasanyusa, sibaleeta akamwenyumwenyu, kansooke ŋŋende, naye nga kye kiriwo. Omukama abakuume.